nga sakula mukunonya akalulu ekawempe atenga mwaina mu candidate nga DP. You are the vice president w'ekibiina. Nze naina obuzibu. Nze ng'omuntu nze simanyi kulimba. Adam. Simanyi kulimba. Kakati ate ku mikutu egyenjawulo nali maze n'okyogera kubanga mwami Nalukola ng'oggyeko ebirala byonna ng'oggyeko n'okubeera nti munnamateeka munnange ye yennyini yali mukwano gwange. Era nzigwe nali mpagira. Naye ekibiina kyange nafuba nnyo okulaba nga nkigamba nti opposition tuleete candidate ki omu. So n'olwekyo buli muntu yenna eyakubiddwako oluyi wadde okusindikibwa mu kawempe eyakikoze yakuzizzaako omusango. Era osobola bulungi okuguwa. Era ogenti kyalaze demokrasiya. Ndi bamugyewo. Point eso. President wa Uganda. Twagala tulabe. Eyakozeseza obuyinza obubi obwa jati. Eyakozeseza obuyinza obubi obwa akoleddwako ki. Ne gaali ya gavumenti gye bayita jati nayo yagenze. President gwe weewale okuyita bannamawulire. Otandike no baga onati rubaga manti aba NUP bajati kakati kubanga nakyo kati okisobola. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen ku radio 4 radio 7 ne radio 8 dakiika nina by'osomye ebiweza point amakumi ameka 20 n'olyoka ofuna certificate enaakola obwalooya mu ogwo omwaka abatuuliriza diguli gye nasookerako y'amawulire Bachelor of Mass Communication. Kati obuzibu bwe tuyina mu eyo profession nti teyina certification processes n'olwekyo kakati basinga n'okubeera bannamawulire yagenda gifunayo ne ba social media osanga omuntu nga yo mulimu gwe balina bebeyita ebintu ntwawo content creator no kakati nga gwe mulimu gwennyini gwakola nze nina mukwano gwange awo namusanga muwala mubuuza baawo akola mulimo ki nti ali akula x ali abuyovu waliwo obuntu ndowooza oli bw'akola live waliwo ababeera banyiga empologoma banyiga benjovu kakati awo ng'ofuna ebirabo mukati obaawo ng'ofuna sente babeera ku TikTok enjovu bw'ejalaga weebale thank you for gifting me kati ndowooza ezo zivaamu sente kati oli asanga nga baawo ali anjovu biki kati nga gwe mulimu gwe gwakola kati eyo nayo media eriawo neyekutula ku mainstream media ate netwala etundutundu dene erinforming abantu kakati abantu abasaasana ku mikutu egyenjawulo nga bonna bagamba ba analyst tebalina bukugu bumala kuyitibwa ku mikutu kubaako bibabuulira bantu so n'olwekyo ffe wano njagala abatuuliriza mutegeere nti guno eno programu yo ya kikugu abaliko bakugu Adamu mukugu osomesezza kati olekeddaawo oli muku simanyi oba n'okusomesa okulala okyasomesa tuli basomesa abantu baffe mutwesige buno buba bumanyi obukuleetera okwolesebwa naye nga kuba kubala si kuteeba buteebi. Okay, so whatever you did. Yes, natunula n'enkola assessment. Nendaba. Era nze njababuulira nga bano nomination ziwedde. Obululu President Museveni bwagenda okusinza abagenda omwesimbako. Nkubulira owokubiri kuba ye yajja okubasoose. Naye nja kubulira owokubiri n'owokusatu n'obululu banaafuna nga nomination ziwedde. So you already know nti media we already know. Tuchimanyi. Bochimanyi nti and you stand in that election as a party nga DP. And yet you know the outcome of the election already. Andika kati kiri bwe kiti. Gwe bobanga ogenda kumbaga kuwasa. Ne muyisinganya n'abeetisa omulambo ne bagamba nti oyo mukagundi ye yafudde gwe ng'osazaamu nti abakyala bafa.
ogenda kumbaga muyisinganya n'omukyala eyafudde ng'ogandi abakyala tuwasaba abwerere bajja kufa ebbanga lyonna gulowooza oba otajja kola ki tajja kufa ekigenda okutwala abantu mu bululu ate nno kankulule obwa pulezidenti bo baba bamanyi tebajja kuwangula ekyo kituufu kubanga tewaliwo nteekateeka eteekawo kulonda ku bwa pulezidenti eyo teriiwo enteekateeka eriwo eteekawo kulonda bamemba ba palamenti naye nayo batandise ogiyingiramu batandise nayo gijjawo bw'olaba kino ekibadde Kawempe olabanga kirina ebintu bibiri ekisooka bagezezaako nnyo okutwala abantu bonna bonna bigenda maaso bayise embalirira ez'amankwetu mu palamenti ku speed naye nga abantu tebabiriiko bali Kawempe ekyokubiri twagala kutegeera kiki ddala ekyakoleddwa era ekigendererwa kyabadde ki kubanga bw'okebera ekyaleeta gavumenti eno mu buyinza bajjira ku pointi zaali 10 pointi 10 mwalimu pointi esooka nga democracy abatuuliza ze bayitanga 10 point program demokrasiya ye point eyalagiddwa Kawempe nti bagivaako batya demokrasi kiba kitegeeza Mwami Kungu okuteekawo abantu abaagala obukulembeze n'oteekawo ne bavuganya kakati bwe bamala okuvuganya abantu gwe basinze okusiima ne bamuwa obuwagizi obwo ku lunaku lw'okulonda ne bamuwaamu obululu bungi naye nga waliwo abagenda obbubala kati nga waliwo abayitibwa ab'amawulire oba fourth estate nga be babuulira abantu nti kino kye kyakoleddwa otherwise toyina ngeri yonna gy'oyinza kubuulira ggwanga by'okoze nga bannamawulire teboogedde be bokka bamanyi okubyogera ebyo be balina omulimu ogwo kyebava bayitibwa fourth estate nti kakati tugamba tulina organizi 3 naye eyokunayo yaki yamawulire yebuulira kakati abantu bonna nti 3 zikoze kino oba kino kye zitakoze kati olw'okubanga ab'amawulire baagaanibwa era nga yasangibwa nga tategedde nti bamugaanye yakwatibwa n'akubibwa nga zizza omusango n'ogusala ne bagusalirawo kubanga abantu abamu muyinza okuba temumanyi mu Uganda muno tewali kukubibwa teririiwo actually ndozo kireeta obulungi amateeka ga Uganda gagaanira ddala omuntu yenna omukubako ne bwaba mukyalawo ne baba mwanawo ne bw'obeera musomesa nga olina abaana b'osomesa ne bw'obeera nga oli mukulembeze wa gavumenti ne bw'obeera wa poliisi tewaliwo tteeka likukkiriza kukuba muntu okuggyako nga azizza omusango kooti n'egusala ekibonerezo n'emuwa kyakkubibwa kati ekibonerezo ekyo ekyokkubibwa ate era kooti yo yeeronda abanaakuba era banaakuba batya era n'okuteebereza ne kubaawo omanyi abantu babana so n'olwekyo buli muntu yenna eyakubiddwako oluyi wadde okusindikibwa mu Kawempe eyakikoze yakuzizzaako omusango era osobola bulungi okuguwa era ogenti kyalaze demokrasiya nti bamugyewo point esooka ku 10 points za NRM yakasukibwa mu kasero eyokubiri security kakati point eyokubiri security maneyane MK omuntu eyakubiddwa nga kati ali mu ddwaliro omuntu eyaggiddwako kamera gy'akozesa okukwata ebifaananyi omuntu oyo teyabadde na bukuumi ate nga gavumenti wabaddewo obubonero obulaga nti weeri kati olw'okuba ate yo yennyini yeenyigidde mu ekyo kubanga abaakikoze bonna babadde bakozi ba gavumenti waliwo kye tuyita vicarious liability nti wabaawo omusango gukuzibwa ogulagibwa nti gwakuzizza so nga gwe kennyini nti wakikoze singa kakati Mwami Kungu oyina essomero singa omwana wo asiimuula ku ssomero agenda n'ayiwa sabuni muyirivu akaana ka gundi ne kaseererawo ne kakuba omuntu ku ttaka oba n'okufa ne kalumizibwa obeera vicarious liable for the negligent acts of your servant
okitegeera n'olwekyo ekyo kye bayita vicarious liability kati ebintu byonna ebyakoleddwa gavumenti evunaanyizibwa butereevu abaabikoze kubanga baabikoze nga bali ku mulimu ogw'ekitongole kyabwe beeyise ebintu bingi tuyinza kumanya babadde ba poliisi oba bajaasi naye nga badde balina ennyukuta ze bakozesa nga bazita jaati ndowooza yabadde eggaali yaabwe aba gavumenti abasecurity babadde n'eggaali gavumenti yabadde n'eggaali eyakoze eggaali ekawempe eggaali mbadde zimanyi no mu bayimbi baali ensikini baani ate abantu baffe njagala mu kitegeere ekyo kiyinza okuba nga kyekyokulabirako nga bajjayo obujja ku bitegeke tubiyita templates ffe mu mateeka nga bajjayo obujja ku bitegekeddwa okukozesebwa mu kulonda okujja gavumenti yabadde n'eggaali ekawempe yabadde n'eggaali era gavumenti ebikola byonna byeyakoze yabikoze ya gavumenti yennyini kuba si kitongole kya poliisi si kyamagye si kyabaki tekirina tteeka miriri kugamba yadde eggaali joint security ate joint ng'etteeka ki eribafuula joint togiyise eggaali gaali eyo gaali eyo yadde eggaali ya gavumenti kakati bakoze eggaali era nga gwe omulimu omukulu gwerabika nga gwegenda okukola mu kulonda kwonna okugenda okubeerawo what actually happened mu kalulu kano clearly you're saying Chewalabi it was not a shock, it was not a surprise, you expected it. That's number one. Yes. But as we speak, a lot has happened since NRM yavudeyoda ngaita mu Central Executive Committee with top decision making organ HBina, and they're saying they are considering going to court. Agamba the election was not free and fair. In fact, ebigambo President Wegwanga yabize mu kiwandiiko ekiwanvu ennyo naga nti buli kika kya malpractice kyalabise ekawempe allegedly naga nti okunoonyereza kwatandise dda ku nsonga eno. What do you make of that development? Because your president akugamba nti waliwo allegations of ballot paper stuffing, altering results, destroying ballot boxes in Kazo, Angola, Mbogo Mosque Zone, because apparently some people did not want those votes to be counted. There was campaigning at polling stations, intimidation, violence, etc. Akati njagala kumutwala nti kubatwala nti aba NRM bali serious ku ekyo kye boogera kubanga kisobokera ddala okubeera omutuufu bw'ogamba nti tebali serious. nze bajjajja baatugamba nti waliwo ababbi abayingirira abantu ekiro ne babayingirira naye nga bw'omanyi mu byalo ng'emmere ebiseera ebisinga bagiyingiza ne bagikomera ku sigiri naye ng'eri munda mu nnyumba kubanga omukulu tannadda. Ababbi baamenya baayingira baatuukira ku mmere ne batandika okulya naye bagenda okuwulira mu nva ng'omunnyo muki mutono kati ne batandika ekyo kyokka kye kyakubya abaawaka lwaki omunnyo temuliki ngeri ng'eyaabwe kakati lwaki mwatadde omunnyo mutono mu nva kwe kujooga ensanafu n'omala n'ozituulamu n'okola ki kati NRM babanga ababbi kati abali mu kkuba bakuba nalukoola nti omunnyo gwabadde muki eri mu kukola eri mu kkuba bannannyini mmere munnyo gumala mu mmere babbi ba mmere abali mu kkuba bannannyiniyo nti lwaki omunnyo mwatadde mutono. ne president ensonga zino zikuwate president wa Uganda ebbanga lyonna nze ntera okulabula abantu be bamulekenga baleme muyingiza mu bintu by'amateeka gatalinamu bukugu. Ye alina obukugu mu bintu birala naye by'amateeka takola ki kubanga election petition ng'eyo kati bagenda kuwaabira ani gwe bagenda okuwaabira ekyokubiri bwe bakugamba nti eri balemesezza okulonda kati ani yabagambye nti babadde bagenda kulonda bo kuba evidence yonna eraga nti buli we balonze tebalonze bo kati kijja kitya nti ewataalonze
babadde balina kulonda bo naye mu mateeka tulina standards zoyinza okunalifyingiramu an election. Standard esooka ya illegality nga wabaddewo nalukola na mukozi wa gavumenti n'anoonyeza akalulu mu mmotoka za gavumenti. kakati mwami Nalukola ekyo yakikoze. Mwami Nalukola yakubidde amasasi abantu ku polling station oba irregularity bamukutte ye agaba obupapula bu ballot papers. Era irregularity ye ina standard eyokubiri substantial effect nti ekyo bwokebera polling station esatu tatana nga zonna abalonze bali 2,206 ngobo bulute bwazze bubadde bugatako busobola okukyusa ebivudde mu kulonda ne bwobo buwadde NRM. For example, Honorable Mbide, Ombole President, yakikatiza nti polling stations 15 obulute bwabaliddwa. Era nga tibwobugattagatta singa babadde balonze abalonzi emitwalo 5 tejawuliddwa mu kisa. Okay? Yes. Kakati mu kulonda general election eyaggwa olwa voter apathy yaliwo abalonda bali 40%. Kati era tugambe nti waliwo candidate eyandifunye 60% abatalonze. President wa Uganda yeetaaga ebyo bamugambe nti voter turnout. Era ekigaana abantu gy'omangudde nti aba yababuledde nedda. Kuba ogamba nti oli ya campaigning ide ku polling station bwe yamaze abo ne bagana okulonda. Ajjaka tekikkirizibwa ku campaigning ku polling day. Kakati more so within the polling station or polling center. Ne kakati ekyera kumala budde kyena kugambye nti omubbi amenye enju ali mu kulya mmere ya mweka tatanze baku bantu omunyu mwatadde mu mutono. Ekyo ekintu president wa Uganda electoral commission ebadde evunanyizibwa okukuuma ebyokwerinda. Omanyize njagala nnyo nesibe ku kiki ekyatwala abantu abo mu nsiko kubanga kye kintu kye balina okukolera. Ensonga namba 7 yali elimination of corruption yali elimination of corruption and misuse of power. Okay. Kwegamba corruption yoyo tugambe nti kale buli bwanguzi naki bribery emwe mugena n'ebyo n'okubba naki n'okukozesa obubi obuyinza. President wa Uganda twagala tulabe eyakozeseza obuyinza obubi obwa jati eyakozeseza obuyinza obubi obwa akoleddwako ki misuse of power. Yendi mu kuwandiika wano. Misuse of power. Okay. Kakati president wa Uganda twagala gwe take up leadership bamu ebintu ebyo birekere abalala babyogere naye kakati gwe vunanyizibwa okulaga obukulembeze nga president wa Uganda tubadde tulowooza nti olwaleero abakozesa obyo kopolo gundi bamutute sergeant gundi bamutute kapiteni gundi kubanga nabali eyo amajje gennyini gagenze poliisi yagenze ne gaali ya gavumenti gye bayita jati nayo yagenze. President gwe weewale okuyita bannamawulire otandike n'obbaga onaatira obbagamba nti aba NUP bajati kakati kubanga nakyo kati okisobola. Waliwo minisita yagambye nti aba NUP bayambala ebyambalo ebifaanagana ebya jati. Tokiraba okukwataganira awamu ffenna kubanga katulabye ekiddako ne tutuula ne tuyisa nsalesale awa gavumenti nti obanga singa tutuuka nga tokoze kino nga tetukyusiza mateeka kujja poliisi mbyakulonda kukola ki kujja majje mbyakulonda kukola ki bwe tuba bino tetubituuseeko tewajja kuba kulonda. President wa Uganda osobola omuteeka ku nninga nga oludda oluvuganya ffenna ekintu ekyo n'akisaamu ekitiibwa
naye obuzibu kati of course buli kibiina kya byabufuzi bw'okitunuulira kiringa kikere omanye ekikere tekyawula mazzi gookya na mazzi ga bulijjo era gonna kigapima kigwamu bugwe ekikere era kyova olaba tewaliwo kyali kitugambye nti ago gookya gano tegookya ekigwa mu gookya sitoole balala be bagituwa bagamba mazzi go ogenda okugayiwayo ge wali otadde mu nsuwa nti mwabaddemu ekikere so abantu bapimisa mubiri naye singa tubadde tuli serious twandibadde kati ekisookera ddala tutegeera kalulu kika kyakajja mu bwa pulezidenti bwa Uganda ng'okebera ku kano akannalukoola osobola otegeera fe njagala kubulira bajjajja baatugamba manyi mwe kungumulabika temwakulira nnyo mu byalo naye ffe abakulira mu byalo abatuwuliriza twafuna nnyo omukisa ku zino ze bayita fireside plateaus twatuulanga ku muliro nga bajjajja batubuulira engero nolwekyo tufuna okumanya kungi kubanga ebbanga lyonna bajjanga batubuulira bajjajja batugamba mbu waliwo ekyalo kyaliko ababbi nga bayitiridde okubba ebirime by'abantu lumu ne bakwata ababbi mameka 3 erosi n'ayita abantu era erosi n'abasalira n'abagamba nti kakati mwe mubadde mubba nti kati ekibonerezo kye mbawadde buli muntu akkirire mu nnimiro ajeeyo ekintu kimu kyasinga okwagala kakati agabbi jjukira bulijjo gabba bubbi kati ate bagatadde gakkirire oyo yasooka ye teyamanya nti kisaliddwawo wano yaleeta nnyanja kumbe Ssentebe agabbi olwakkirira wano n'asalawo n'abatuuze nti kati buli muntu kyaleeta bakimuyingize nga kiyita nnyuma eyasooka yaleeta nnyanja ne batandika okugipika bagiyise emabega kyamukalubirira nnyo owokubiri naye abajja ye yaleeta mucungwa kakati baba bamuyingiza omucungwa ogw'amaanyi ow'ennyanja n'atunula n'agamba kiki kino ono bamuteekako omucungwa nze nnyanja yannumye naye omucungwa aseka busesi n'abagamba nti munsaasire ekinsesa si kuba nti sirimwa ndi mu bulumi bwa njawulo naye ekinsesa kya munnanga oli asemba yajja tye kubanga yaleeta nanansi kakati ajana nanansi kakati omuntu yenna bw'obanga olabye ekyannalukoola kati agenda kuba pulezidenti oleeta nanansi so kigenda kukaluba nnyo okusinga kino kye tulabyeko n'olwekyo akaseera kano tukakozese ekisooka okukubaganira ku busimu tutuule ate tubeere ne joint effort okulwanyisa bino dictatorship ene etandise oba obwannakyemalira okulonda okutaliiwo naye nga mu bitabo balaga nti yeekuli nga saakula mu kunoonya akalulu ekawempe ate nga mwalina mu candidate nga DP you are the vice president w'ekibiina mwalina mwami Henry Kasacha kakati nze nalina obuzibu nze ng'omuntu nze simanyi kulimba Adam simanyi kulimba kakati ate ku mikutu egy'enjawulo nali maze n'okyogera kubanga mwami Nalukoola ng'oggyeko ebirala byonna ng'oggyeko n'okubeera nti munnamateeka munnange ye yennyini yali mukwano gwange era nze gwe nali mpagira naye ekibiina kyange nafuba nnyo okulaba nga nkigamba nti opposition tuleete candidate ki omu naye kakati gwe ndowooza yesobola obutasinga kubanga bwe bakuba akalulu abangi bye balowooza kye kisinga kakati bwe olaba kiri kye balowooza kisinze nze ne ŋŋamba nti kakati nze kanzire ebbali nsirike kubanga si ekisooka nze gwe mpagira mulala saayagala kubatabangula siringa bano abalala balina ebibiina byabwe ne bimala okuleeta candidate ne bamuwaneza ebipande balaba bugayagaya ne balinnya akadaala ate akekibiina ekirala so waliwo n'omwami awo omu gwe nasanga nga yagamba mbu ye gwe yali awagira teyamulaba ku ballot paper teyajja ne mubuuzaani nagamba nti aganaaga kakati yanoonya erinnya aganaga nga taliraba alaba bamukiibi simanyi baani kakati n'obusajja bwatawanya butawanya tebwesimbawo kakati gavumenti teyakola na civic education somesa bantu teyabikola so kakati nze obutaswala bwe ndi mwami kungu nze enkola yange ogimanyi ndi very clear era ne mu kibiina bamumanyi nze kyenjogera nkyogera I am not opportunistic ndi very clear ekiseera kyaliwo nga mpagira endagaano
ekiseera weekiri kati nze nkulembedde era okugisazaamu tewali. Good. So what is likely to happen as Nalukola? What is expected in Mateka? I know kulayira when and singa NRM eremerako. I know kulayira agenda kulayira mu weekend ejja. Kubanga ne bobo waaba. Tebasobola kuteekawo engeri ya injection mu kulayira. Tyagira alindako. Tekisoboka. Kati olaba waliwo ebintu ebitasoboka okujjako nga tewali kulonda. Kati singa oyimiriza Nalukola okulayira kitegeeza fo tutadde naffe tute abawagizi baffe tutandika okukolawo gye bayita state of ungovernability kubanga ekyo kiba kisusse era gavumenti esobola kikola. Oyinza okulaba petrol station zonna bwe zikwata omuliro buli erowoozebwa nti eyina amafuta geeguza gavumenti ekyo tebasobola kikola kubanga yawangudde yalangiriddwa era mu mateeka agenda kulayizibwa. Constituency tesigala nga teyina mubaka. Okay. Good. Njagala kujja yeyo katono nnyo nkutwabye Buganda caucus. NRM parliamentary caucus mu Buganda balaunchinze Buganda for NRM and Museveni 2026. Babadde kibogeeyo aganti baagala Buganda yonna bagitimbe yero mukalwa kajja. Ani abadde akikulembedde sijjukira. Naye omanye ebyo ekyamazima bakimanyi nti sibe bamufuula president. Bo bennyini balina bye baagala kufuuka. Omanyi waliwo okwogera ekintu naye nga gwe oyina ky'oyagala okufuuka. President wa Uganda abawagizi be bakimanyi sibe bamufuula president. Bamanyi bumanya nti bo bwe bamuwagira be balina bye bafuuka. N'olwekyo sitera nnyo okukozesa ndowooza zaabwe nga njagala okulowooza ku kulonda nga bwe kunaabeera. Kubanga ddi lwe baali bagambye nti tafuuka n'atafuuka president. Ddi lwe baali bagambye nti tetugenda kuwagira n'olwekyo n'atafuuka president wa Uganda. Because bali mu Buganda Kaolo Akawedde mu Museveni yawangulwa mu Buganda. Kyogamba akawedde abo bawagira mulala. Abo kakati abagambye nti bagenda kuwagira president Museveni. Kye baagala okugamba nti ku kalulu akawedde bawagira mulala. So abo batumalira budde. President wa Uganda abo bakulimba. Ekintu kyokka ekisobola okuwagiza ekisingira ddala kati ekiyinza okuwa obuwagizi obusemberayo ddala gwe kulaga lunaku lwovaako. Osobola n'okulanga n'osonga mu muntu ne bamuwa. Kyekisooka ekyo nno kyekisingirayo ddala. Ekyokubiri kutereeza bintu ebyakyama kuba kati bye bisinga obungi. Kati olina ebibuuzo bingi okusinga ansa ku buli kintu. Kutereeza abo bakulimba abo kati abo bali omanye Makerere eyo wali wabaluseyo ebivubuka simanyi babikyaliyo nga bikola byakola kye byayitanga mu Gati Party nga babipangisa bupangisa bana bamasomero naye nga balinga nga 100 nga gwe otwala butwazi costa zo 2 n'otikka n'obambaza t-shirt zo n'obayiwe wantu bakuwagire nga bo beyita ba mu Gati Party nga ne baba budde nga gwe weesimbyewo mbidde nekkungu beesimbaganyeeko ku Mande nsobola baleeta ku Lwokubiri naawe n'obakola ki obaleeta ate nga buli abaleese bajja bamuwagira okukamala era nga bo bagabo bo pate gye balimu bagiyita Mugati kitu kidogo abaliisa go bagenda naye nagala boogera mannya abali babakulembera naye gye bali bukati bawulira bannabyabufuzi baba so n'olwekyo abo abatudde babadde ba Mugati Party CNRM bali ku Mugati Party abali mukyala Nankabirwa bani babaddeyo nanti kati mukyala Nankabirwa abaddeyo eyo nalabye bakale mukwano gwange in fact nalabye ne Attorney General wa Uganda bakuba naye bwe yabaddeyo yagambye nti ye kyalowooza ndowooza akkiriziganya naawe oyogedde kubanga yagambye nti ekikulu kya byonna at the moment NRM ino kuimprovinga ku fortunes mu Buganda for him alowooza bateekeddwa okukola bikyaganye basobole okonvinsinga abantu kati omanyi lwaki oyo yayogedde bw'atyo
kiwanuka kiriowa sigo gamba Attorney General kati oyo bwaba yayogedde bwato ye nkakasa ya ina kyasinziirako teriyo kulonda kubeerawo ate kino tikiriiwo lwakuba Attorney General naye buli kulonda tugenda okugendamu ng'ayina ripooti ku buli kyalo oyo golaba kuba njogera kuba nagirabako nga ripooti eyo eyogera nti ku kino ekyalo kuliko n'owa LC ye gundi ye ekyamunyiiza kino nene bweziti kati abo abaana balina information etalina wano mu Uganda ku kulonda okuba kujja so kakati bali bamugati pate bwe bayogedde ndoza ye n'abawuliriza n'agamba ebituufu nze mbimanyi era bye bino so waliwo ebintu ebirina okukolebwako kati kubanga bannayuganda bano balaba ekyamazima tebalina nnyo majority tebanafuna nnyo mutima gulowooza nti wateekeddwa okubawo ono president oba ono bo kye basinga okulowooza bye birina okukolebwa bafune well NRM at the moment it is at the lowest one in Uganda ratings do you think they can overturn this status quo because chiwanukana abakaba parliament campaign tugitandise Uganda from 7 it is at the lowest naye eri better than mu elections za 2021 kati kine egaininzemu kati ate gainiemu efiiridde wano Kawempe kyovala banze nina okukkiriza nti abapoliisi bano baffe baludda luvuganya bano abapoliisi bonna bakoze ebyo ebintu n'abo bakomandinze baffe bali ku ludda lwaffe bali ku opposition abajati aba bitongole byokolinda ebyo byonna lwachi batuwagira kyovola ba police yabadde Kawempe bonna bawagira opposition amaje because kyovola n'abakulira amaje yali yesimbyewo kitegeza yali tawagira oli abeereko yali awagira ye abakola ki abeerako kubanga omuntu bw'obanga owagira gavumenti eriko toyinza kukola bintu ebiwe betu n'omuntu eyali asirise nga tali mbya bufuzi kujeeko kola tosobola kusanga bantu nga bali mu kunoonya bululu bali mu kwewa mabugo kuba NUP gano mabugo Kawempe North gabadde maki mabugo bafiirwa omubaka waabwe ago mabugo gaabwe kuba kubagiza naye kizibu omuntu yenna okubanga ayagala okufuuka ssentebe w'ekyalo n'agenda ku lumbe n'atandika n'okkuba embooko nti ye tanafuna mmere n'awamba akabbo k'amabugo n'atandika okubalako nga bw'ayagala ozissa mu nsawo kati oyo aba takyayina kyayagala okuggyako obukyayi so NRM bino ebintu poliisi zaabwe n'amagye bye baakoze kyova olaba nti ne bakandidate waabwe bambi yakaabye n'okukaaba ne bakampeyina nga balabira ddala babuuza kino kizze kuyambaani mukoleraani tango doyinga ali ku TV sandwalk kibyo kulonda aga lwaki mwakubye abantu yes so tosobola kubanga oli NRM ngoyagala obululu naye noddira abantu kuba bayina abantu ababadde babalonda ate omanyi kati kankubulire juzi nabadde Kiboga nga nzisinkana bano Abanyarwanda ku nsonga za article 10 abantu abamu balina mu t-shirt ziriko ne President Museveni national ID zaabwe ezaggwako babalagira zeeyongedde zijja kubeerako balonde toyinza kubanga oyagala abantu abo bakuwa obululu naye nga gwe toyagala kubawa bye baagala nze nalabye abantu abaali omanyi nti Abanyarwanda baali obvious nti bo balonda Museveni era nga ate kikyaliwo kati ate bagambe tebagenda mulonda okujjako ng'aterezeza etteeka eryo tebagenda mulonda ate nze nali sikiwulirangako kubanga n'aba bavunaana babadde bavunaana kuba nti be bali mu gavumenti nti balimu kati ate ye president ali mu aweereza buweereza bibaluwa bino ng'ebigaana abalaalo mubaddiza ettaka ne batali baddiza mubawe bino bye bayita executive instructions kakati abatabimanyi bayita executive order tewaliwo article 1 ne 2 eza constitution zigamba nti constitution ye supreme law teriyo kiragiro kyonna kikontana na semateeka kitabeera nothing
ekyo ne P1 omuntu kasitosoma sebateeko kitegeera n'olwekyo president wa Uganda ne bwawandika ekiwandiiko ku lupapula nga lwa gold nga kikontana ne article 10 tekibeerawo in fact on this nalabye ebifaananyi ng'olaganga muli ekibuga because twebuuza executive order ya president yoteekebwa ddi mu nkola teyina nkola gyeyinza kuteekebwamu era ate ye mugezi ate agira bwati n'agamba nti lwaki temugoberera mateeka abali abasajja ba passport office n'ennira aba balagidde era kugoberera mateeka. The question is, what is the law saying? So they will follow the law. They will follow what the law says. How about the executive order? Andi ye nyini bweba etandika era egamba bagoberera amateeka kati kyekyo amateeka gabira ddala musemateeka paka mu enabling laws toyina bw'oyinza galagira bulagizi na kiwandiiko. So nga ndabyeko abantu ku social media okaga ne president wayise ekiragiro era tukyasanga almost obuzibu bwe bumu tekirina kyekiyinza kukyula ekiragiro nakugamba eyo campaign poster ng'oli bw'ateeka ku campaign ye poster ye n'agamba ku lw'enkulaakulana ku lw'enguudo toyinza kugamba nti kati kansikeyo emmotoka yange mpira mimpi naye kasita enguudo zikoleddwa nazirabye ku kipande tekisoboka. So president wa Uganda yetaaga bamubuulirenga obuwagizi agenda kubujja mu byakoze. Sekibuga wasanze abanyalonda byo nga bagamba ki? Nze neewunyiza nnyo kubanga bagambya wallahi bilahi nze tebagenda kumulonda okujjako ng'aterezeza akawaayiro ako nali sikiwulirangako. Era ate bo omanye ovanga ku bantu nga bakuŋŋaana mu bungi nga bwe wabalabye nga tewalanze birango naye nga wagambye bugambi nti mujje kitegeeza balina cell based network eri mu buseerozi bo basobola okwebuulira kakati ojja kubawulira mukalulu. So n'olwekyo bano abatudde bamugati pate balimbira bwerere president wa Uganda kati je bwe tukoma Dr. Rwanda nga yatwewunyisizza ensi y'omuddugavu esobola okubogolera abazungu bwetyo kyekitanula Rwanda nalabye n'aba M23 gen nabo leero badde balina okuba mu nteeseganya mu Angola nga basindise ne ttiimu tunabo ne babenga ti akatubisazizaamu olw'envumbo ezateekebwa kubamu ku basajja baffe but also ne unwillingness ya Tshisekedi okuteeseganya. Ebbanga lyonna tuze twogera manyi tulina obuzibu Africa eno. Africa erabika eringa bwolaba amikungwa lero lunzeeko enkoko ey'ekyayi oba ey'omuguwa nga basiba nsibe. Enkoko eyo ojjojje nga teraba osale ekyayi ejja kusigalawo awo ng'erowooza bakyagisibye. Kakati ensi zaafuna obwetwaze okuva ku kyayi ekyo naye ensi ezimu ziringa ezikyalowooza nti zikyali wansi w'abafuzi b'amatwale. Kati ng'ezo mwezi ensi mwe muli n'ensi eya Congo. Kakati tulina Belgium eyo be bamu ku baali ba colonizers naye ndooza bo tebalina mpisa boliwa bolaba Abafalansa. Bungereza ensi ze ya colonizinga ze yayina ng'enfuzi y'amatwale nga Uganda ekyamazima yazeetakkuluzaako ebibagatta buba buyambi na busuubulagana. Ebisigadde tebibeera nnyo as direct ng'ensi Bufalansa ne Belgium ze bakolonizingako kye baagala ozikola. Naliko juzi Cameroon naye Cameroon oyinza okikkiriza nti ne bwe ziba nvandiirwa zino greens ate zifuluma ate ne zikomawo obukomi ne bazisuubula nga bazirima ne zifuluma ne basa ku nnyonyi ne zigenda kati ate ne bazimportinga okuva e Bufalansa. Lwaki kiri bwe kityo? Bufuzi bw'amatwale obubi. Abafalansa abo kyobolaba ensi zize zikola spate of dismissals. Ogenda okulaba kakati nga bolaba kano omuvubuka omulala eyawambaawo ani ono wa Burkina Faso. Burkina Faso. Bw'otabagoba
basigala balowooza kati yo Rwanda bwe yabagoba negoba n'Olufalansa nedda mu Lungereza nekyusa system nekyusa kakati bagirinako omutima omubi ekyamazima ekitta bantu ekyali e Rwanda Bufalansa ne Belgium tebayinza kwewala nti be baalinamu omukono kubanga gavumenti ezaaliko baali bazitambuliza ku lujegere nga lwambwa n'olwekyo buli ebyakolebwa baali babivunanyizibwako bashe yalinga nga intelligence buli kimu baali bakimanyi era bwe kyatuka ne UN yasiba musibibwayo nedduka bana abaana be bava mu nsiko ne batereze eggwanga ne bajjawo ekitta bantu ekyo ekitta bantu was not a spontaneous uprising no kyali planned baali bakipulaningira ebbanga gwe walabako wawulirako nti loole ziri mu ggaba kakati zigaba Jambia mapya buli kitundu kyali kyafuna nga weziri abamu bakozesa makyaki kyova olaba by the way Catholic Church e Rwanda si kintu ekyamaanyi ennyo kubanga bali abayaaye baazigikozesa omanyi buli kintu kirina abantu abakyonoona kati kyaki wana Uganda erina okwegendereza waliwo kyaki ye Kenya kyeyagala okutandika okugoba ebyobufuzi mu kyaki olwokuba mulimu abantu kati mu Mountain Kenya abawakanya gavumenti ebikola byekola n'okuwamba abantu n'okutta abaana abavubuka ba Genesis naye ate kati babaganye okutandika okuddamu okwogera ku butuuti kati tugenda mu kulonda kyaki ezigenda okutugaana okwogerera mu masinzizo oba emizikiti egigenda otugaana kitegeeza giba gikolaganye butereevu n'abo be tubadde tugenda okugaana okukola ebikyamu so kyemuva mulaba nti kati tuyina emijiji gy'abavubuka abaali bayonooneka nga tebafa ku biri mu nsi kubanga bonna baali baddukira mu kyaki z'abalokole ezirimu endongo tezirimu kwogera ku ggwanga ani alina oddikulembera ekyo si Katonda kyatugamba nedda so n'olwekyo Belgium nga ba penholders okuviira ddala eri mu UN Security Council be bakubi ba chemical abakuba chemical Rwanda kyekyo Paul Kagame kyali kusande ng'ayogera nti buli mawanga badega nti bane ekyo nti baatuganye tyali yabantu Belgium yatuganye Belgium be batabuzi ba chemical fedda nga twesimbyewe Makerere nga oina kubobokola task force oina treasurer oina chairman oina deputy chairman oina oteka n'okuteekayo oina charge malice and sabotage agenda okuba chemical kati yo Belgium nkubi yaki ya chemical ewaayiriza eggwanga ettono ekisooka mwe mwalisala ne mulifuula ettono kati ate muli waayiriza mugamba nti eggwanga ettono kuba kakati olaba ne Eastern Congo eyo carry under the control of M23 is twice the size of Rwanda naye gwe tekikujjira mu bwongo nti ejje eri eggwanga eddamba gomanyi ti no Congo yemu ku nsi ezisinga bannamagye abangi mu magye mu Afrika naye bonna buli omu ali ku bibye baafuuka batumbocrats omanyi twabogerako wano tumbo kitegeeza lubuto kati mu kifo ky'abateknocrats bo baafuuka batumbocrats gwe bagamba nti kakati bano be bakola eggwanga baalirya division zisatu baliwo akawumbi buli mwaka ka $, ate kati America egenda bikendeeza erabika kubanga Trump ke yazze kati buli kintu kirina okuba ne justification sente efuluma what is the return on investment kati ebitategerekeka bena bagenda bisazaamu naye sente balyandi abamanye baddukanga bolaba ensendene ku musana okuba mwaka inja katini bonna ne bakola ki ne badduka kati yo Belgium eyagala okulaga nti incompetence on management ya Congo DRC should be blamed on the defensive neighbors against problems. Rwanda bwete defending border zaayo kitegeeza kubanga jjukire ekiriwo na kikugamba na wane era njagala kukiddamu eri yagasajja agatta abantu e Rwanda aga FDLR n'abaana baago kati n'abazzukulu bonna bali mu Congo kati ate gavumenti ya Congo amagye gaayo galemu okulwana kati yeyazikaaga agasajja okugirwanirako entalo zebeeyagala okulwana as mercenary forces kakati kitegeeza ki nti their partners gwe bw'obanga topimye ensalo yo kitegeeza nti bwe bamala okugirwanirako kyekiddako
sikwe kutambula nga bajja okuddamu okukola program yaabwe nga bagikolanga. Ekyokubiri balina mugigezesa bagezesa byakulwanyiza bwe basanga batuuseko nga abazaalirano baayo n'abo bagenda yedda naye nga bafuuka banna Congo okusinza ku article ku constitution ya 1960 ya Congo bo baakebera ne bamanya nti bano bebe Jambia zaffe era bulule bifuna akaganya bitema butemi beba abayina abaana baabwe abakola M23 so eyo si Rwanda naye yo Belgium yesinga okumatiza ensi endala zonna buli nsi gye baba batudde nayo mu UN Security Council okuyisa resolution ze zonna ezakayita always ebbiri ezakayita against Rwanda Belgium yebezi kulembera ne EU nengeyisa envumbo ko handi kakati kubanga kakati kitegeeza goyinza otyo okuddiranga buli dakiiko nkola ebyo naye nosigala mu nju yange nga mwate muobeera kubanga ezimu ku justification zewa ffe tuli wali ffe kitebe kyaffe intelligence agencies intelligence sources tulaba buli kimu kati mutuviire mukolera ebintu byaffe so Rwanda kyekola it's a step in a good direction of course titubalina kyakukola it is not the best omanyi bali beeyita mpologoma naye njagala okutegeeza abo b'Ebelgium naye njagala okutegeeza enkukunyi esobola okubonyaabonya empologoma okusinga empologoma bweyinza okubonyaabonya enkukunyi abantu abamu tebakimanyi kati Belgium efiirwa kibu kati ye esobola okubeerowooza yeeyita ya waggulu nnyo naye kakati njagala okutegeeza wano kakati bwolaba Bufalansa ne Burkina Faso amaziga gokka agagikaabya akakasojja ke Burkina Faso ne kayita Bufalansa nti kati jangu mbakkiriza muje twogeremu badduka misini tebagobera na roots za nnyonyi kuba kati bategedde enjala egenda obbaluma buli lwe babasazaamu ezo ensi ezigamba nti ngabi za buyambi zirimba zo zennyini zifuna obuyambi okuva eno nga ziyita mu kutwala byaffe bw'olaba kaawa wa Uganda gy'alaga gw'okimanyi nti ezimu ku nsi ezisingira ddala the biggest consumers of coffee Finland, Germany and obusi tekayina yadde omuti gw'emmwanyi kati ate ensi ezisinga okutunda coffee sizo ezisinga okulima coffee lwaki wano kyovola abantu tebagalira ddala era president lumunna muwulira nga agamba kati tusazeewo value addition njagala kutegeeza tugenda kukola buli kye twetaaga naye tetusobola kukola value addition kusinga ng'ezo ensi bomanika kyebaagala gwe tusobola kutunda cappuccino ewaabwe naye bagamba nti kale katubongereko bo balina kugula raw material katubongereko kale sente tugabane half naye ebyuma byonna ebigenda okukola value addition na buli kimu feffe nyini ffe tubireeta ne ba earmarkinga I think it is close to over billions of pounds ezigenda okujja wano okuvira ddala Italy okuva Finland okuva zigenda okujja lwakuba ate nagenza okulaba nga ate ne parliament yawana eri mu kuwaayo so nga bali kye bali mu kukola kugamba ebintu bya Uganda ebintu bya kasente akatono bo ate baguze amawanga amalala yes so tewali akatale k'emmwanyi kasobola n'okugisaako gavumenti n'olwekyo Rwanda yabadde entuufu era mugenda kuwulira amaziga si kye kisinga okuginyumira naye ndowooza kyekisaanidde saawa kakati njagala mbeebaza ekisooka abalonzi nze nsobola kubaddamu bibuuzo byammwe naye ebibuuzo by'ani abakiikirira ani abakulembera ebyo byammwe mwe mubalonda ensonga kwe mubalondera zezo zennyini kwe basigala ababalonda ndi bamanyi bayimbiramu mubasabe ennyimba ezimala mwongere balonda naye bwe mubanga mwagala bakola ebirala mulonda abasobola okukola ebirala buli muntu kyasobola okukola ekyabalonde ba Uganda mwina bulungi amagezi agamanya nkino bakisobola kizibu kakati omuntu okwesimbawo nze ngambidde nenkugamba nti nze kasitononda nze nja kuba weeseza ebizungirizi mbiweese biberenga wano weebiri bye bibatwala ku mwezi kizibu okubanga manyi okukola ekizungirizi ng'okuva lwe nalimbadde mu nsi ekyo temugitegeeranga n'olwekyo abalonzi mutegeere
kati abantu bemulonda kusinzira ku byebategeera basobola okukola. Mukulu Kahamba ono yabuze ekibuuzo opposition bo tebasobya. Nga lwaki tebasobya? Teriyo omuntu yenna atasobya. Enjawulo nti ebikoleddwe Kawempe si nsobi. Bino bigenderere. Era ffe tetusobola kuvunaana gavumenti nsobi zeebeera ekoze. Tugivunaana ebintu byekoze mu bugenderere. Ezo si nsobi. Ebyo bigenderere. N'olwekyo Mwami Kahamba ebitu bibabanja kubanga ekyo gamba nti waliwo opposition tekitegeeza nti ensi teri united. It doesn't mean opposition tekitegeeza nti tewali unity. Opposition kitegeeza abantu ababeera ku ludda olulabiriza muleme kukola buntu bye mutalina kukola. Era ensi zonna zirina opposition. America eyina ludda wa zonna ze bayita democracy zirina opposition. Bungereza eyina, Norway eyina, naye kiri mu Uganda nebeerewo. That is the issue. So sagala mutemukitabula fete tugamba nti no era sagala nawe olowooze Mwami Kahimba nti opposition kiba kibi. Ekibi kwe kwagalireme kubeerawo n'ogirwanyisa n'oleeta poliisi n'amagye gagijjewo. Njagala kusembayo abantu bange abaneebazizza mwebale. Tujja kukola byonna byonna bisobola kulaba nga ekya inflation waliwo nabuuza ndowooza tujja kufuna omulala. Tujja kyogerako olulala. Kuba si buli inflation nti mbi naye tujja bisomesa.